bamumanyira sula yagambye anedda nebekitebege ebitibwa baddu ba Allah jalla jalaaluhu. Ekisookera ddala mu mbeera eno tetukkirizibwa. Kansooke nkole tarakhis mu darusu nsamarayizinge bannakampala ababadde balina enniya egenda mu byalo okuva mu Kampala mugende mu byalo mu mbeera yonna, kubanga essaawa eno abantu balina enniya za mirundi ebiri. Imma okgenda mu byalo okuwummula oba okgenda mu byalo okulondera eyo. Mu kaseera kano obusiraamu tebukukkiriza. Nabbi Muhammad sallallahu yagaana, kubanga eri mu byalo obulwadde bwo tebunasaasaanayo nnyo. Kati tubeere wano we buli tufe ffenna, togenda wano gumiikiriza wano, toyina gy'olaga, katufiire wano mu kibuga, tovaawo. Eddiini bwetyo bwekola ki? Anti obujulizi ngenda kubuleeta. Tokkirizibwa kuseseetuka wano we tuba tufiira, ate teri kigenda kutuukako okujjako nga Allah yakiwandiika. Kitegerekisa ekyo. Aisha radiyallahu anha, hadithi eri mu Bukhari. Eno Bukhari lwakuba sharh Fathul Bari. Babuuza Nabbi Muhammad ku bulwadde bwa korona. Sikaleka naawe mu Qur'ani korona mwali tobadde ogamba ki? Hadithi za Nabbi bamubuuza kati ke kangubuulire, ogamba otya nti nno mu ekyo tekiriimu obulwadde ekinene nga basahaba abasajja obutakola family planning, okuwithdrawinga, yani obutamala mazzi mu bwerere bw'abakyala ne bafuluma, abantu bali bamanyi kipya naye kuva eri era bakibuuza Nabbi. Era sahabi yagamba ali naga fe twalinga tumalira bweru ku mulembe gwa Nabbi n'atatugaana. Kati olaba ekyo, kati ate covid olaba ekyo okitegedde ekyo, lwakuba aliwo abatugamba seeka siina busobozi, ojja kubufuna obuvaayo. Era efamily planning eyo ey'obusiraamu bw'otuuka ng'owulira ng'ofuluma bali olaba ekyo. Kati nate waliwo n'ekirala, okuyita emabega n'oggukira mu zamuzamu. Si emabega wennyini, waliwo okuyita eno emabega n'oggukira wali eri mu nnimiro y'entende. Ekyo nakyo sebeera hadithi nye, anti gwe tolina kyomanyi, oba olaba obirabanga ebipya, oba mumukiyita mutya? Waliwo erinnya lye mwakituuma, mukiyita mutya? Baruku owange waliwo abavuka batalina nsonyi kummwe, omanyi nange zigera nezinvaako oba muyitira mutya? Ekyo zijja kyogera. Kati olaba obusiraamu ekyo bwakyogera ng'era bukikkiriza. Ekyo bwakikola ki? Ng'okkirizibwa okuyita eri n'oggukira mu nnimiro y'entende. Okitegedde ekyo? Wali eri emabega we bwagaana, naye okuyita eyo n'oggukira eri kiri kyotegedde ekyabanyankole. Ekyo obusiraamu bwakikkiriza. Nandikyogedde naye amasala nnyinza okugoonoona. Kati covid Nabbi bamubuuza ku bulwadde bwa korona salawatullahi alaihi, Nabbi Muhammad n'addamu ekigambo kyali kinene. Ate Nabbi Muhammad byayogera si bibye, wahayun, bubaka okuva eri ani? Nabbi n'agamba obulwadde bwa covid, obulwadde bwa korona, obulwadde bwa kawumpuli, obulwadde bonna bonna obuzinga, annahu kaana adhaban, kiba kibonerezo, yab'athuhu Allahu ala man yasha, Allah akiteeka ku bantu bonna baba ayagadde. Bw'aleeta ekibonerezo ekyo ku bantu bonna baba ayagadde, faj'alahu Allahu rahmatan lilmu'minina, Allah jalla jo n'akifuula nga kyakusaasira eri abaki? Si eri abasiraamu, eri abaki? Era obulwadde buno embeera kyova olaba emisiba egijja abakkiriza, ate Allah n'akifuula nga kyakusaasira eri abakkiriza. Wano wenjagadde Nabbi Muhammad n'agamba falayisa min abdin yaqa'u at-ta'un, teri muddu yenna musiraamu obulwadde gwe busanga mu kitundu nga bwe bwazinga ennyo wano mu Kampala mu Centro, kubanga waneeno
obuzannyo bonna bonna bwe buggwera ne bukusanga wano omusajja oyo omusiraamu yamkuthu fi baladihi swabiran n'ogumiikiriza yani n'otafuluma waliwo liwaayo endala eri muswayi musirimu nabbi yagamba senga bukusanga nga wano tokkirizibwa kufuluma nabbi aganye tokkirizibwa kufuluma mu kitundu tokkirizibwa ebugerere togenda linda be wano katufiire wano tolina gyolaga wano togenda mu kyalo anedda anti omanyi okulonda kuno kaŋŋende mbeerawo okumpi n'ebijja wano ate olagawa wano leka waani ng'okunoonya sente obeera wano kubizibu oddukawo olagawa wano togenda kutwalira ba mu kyalo bajjajjaffe bizibu omanyi kati essaawa eno abantu kyova olaba nze sisobola nakugera ku krisimansi abantu mbongo teriimu abantu balina kye batunuulidde era gwe obalaba nga abali mu desemba naye ebirowoozo biri mu januwali nga 14 gwebantu olaba nga wana abali mu desemba naye tebaliiwo tebaliiwo bonna waliwo ennaku z'omwezi batunuulidde tusaba Allah zituyiseemu bulungi buli muntu yenna azitunuulidde era omuwalimu wagamba muno tazitunuulidde oyo mulwadde ate abawalimu be bandisinze okuzitunuulira kubanga ate mulimu gwabwe nnyo okusabira eggwanga Allah jalla gyaliteekemu obutebenkevu kati ebisigadde aliteekemu obutebenkevu gwe ku kyoyagala ebyo biri gy'oli gwayinza ogamba seka aliteekemu obutebenkevu nga kino ago masala gwe gwamanyi mu tahajjudizo ng'oli ku sujudu ayi Allah ono tutebenkeze noono ebyo bibyo nze tonkaka ebyo biki kati abantu ebirowoozo byonna gwobalabanga abali mu desemba era ebyo bibisse n'abantu tebakyakuba budingidi era bagamba guggwako ddi tuyingire 221 buli gwotambula ekyo kyalina kati n'ogumiikiriza wano yaalamu ng'okimanyi nti lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu ng'okimanyi nti wali kigenda kutuukako okujja ku Allah kyeyakola ki kubanga omuntu yenna ow'okufa covid ne bwagenda Nairobi ne bwanagenda mu Amerika mbasawo abakugu ajja mufu yenna ataamufe ne bwanaabeera wano nga bamujjanjamira wano n'agenda ekiruddu Allah ajja musuusa tawhidi goyina okuba naye era omanyi lwaki abakungu kati bafa nnyo emu ku nsonga bano ba MOP kubanga bwe bagiragiramu nga baddusa mwagakaani mungu nga ffe tunywa nniimu na katungulu chumu bo bagende naye aye ne tutambula nniimu katungulu chumu na habati sauda nebwe weteekateeka mu ngolooza bali agakaani wano katunywe nniimu ne katungulu chumu n'entangawuzi n'ebirala n'eddwa nabisalama kati wano tovaawo ekyo kimu ekyokulala hadithi eri musahi muslim nabbi Muhammad kino kiri ku masiki n'okuteekawo emisaalo kati nowaliwo n'ekirala kimutamanyi wuzu era ebirowoozo abantu babiteeka nnyo ku masiki n'emisaalo ate ne beerabira wuzu kubanga wano bw'oteeka ennyo amaanyi wano ate eri ku wuzu kati ate mmwe abasinga muli bavubuka jangu ne wuzu yo mu kibuga ffe tuyingira ekibuga essaawa 5 tuddamu okufuna wuzu ssaawa 3 nga tuzeeyeka gwe tuli mukadde vako gw'omukadde tambula n'akadomolako gye kisinga obulungi gwomuzeeyi kubanga ebintu byataata dda buli kaseera oba oyagala kunkumula naye bano abavubuka bano abaniga mikwano gyange mumulazi ate era byokozesa tebifusaafuza sigamba nti nonywa buugi ebikola byotera okulya tebifusaafuza ebikola jasi biwugula buwuguzi bwongo tebifusaafuza byotera okuwangaalira kati sebo eri kuwuzu kubanga kati wano masiki wobogira wano bwogira boti ate omuntu ngaakwata kaki ndowooza okitegedde ekyo kati nabbi Muhammad yagamba farra fi'lu amr oba firra min almajdhumi duka omuntu alina ebigenge nabbi yaleeta ekintu ekisembayo okuba ekitono omuntu alina ebigenge mudduke firaraka kal asadi ngadduka empologoma kyova olaba omusajja omu yajja ng'ayagala kubaaya annabbi Muhammad nabbi ne bamugamba omusajja ajja waliwo nno nabalina tawhidi etaliiyo agenda nayagala okukwata okutola salaamu nagamba wa fe tutola salaamu mu ngalo tujja kusoma edduwa
obanga gamuno nabbi salama yali talina imaani gwalina imaani okusinga nabbi omusajja ajja okukola baya nabbi bamugamba naye omusajja ajja alina ebigenge weewunya ebigenge tebirina na kibisobola kukola nabbi n'abagamba asigaleeyo mugambe baya aye tugikkiriza tajja ajja kunsinga nabbi yandigambye ajje wano mukwate mu ngalo nze nja kusoma edduwa engalo tuzireke lazabu ki ane bannaye obulwadde buno bulina bingi bebigendo kyusa era waliwo ekintu ekitambula tulaba katono piraawo ow'edduwa zino ez'ennaku 3 omufunga afudde n'ennaku 4 n'amawuledi oyo piraawo yaguddewo ekyali alya piraawo kati edduwa kati ekyo nakyo kiyisaawo gweteekateeka piraawo olaba abantu banaamulya baseeka kati nabo batidde era baseeka b'amawuledi kati piraawo bagamba edduwa muzira muziyimiriza ebintu si biki si birungi nze nkubulidde kale gweteekateekayo edduwa omufu afudde ennaku 40 totuwa ate gazisa edduwa tebaako mmere waliwo anajja kubanga ogwo omuceere ogwo n'ennyama netekyali wali towulira buli omu ogenda okuwulira oluguudo era tamala emirundi emabegakaawo tamala emirundi amanyiira yagamba abasiraamu oba balinga batategeera abasiraamu kale nno nnofe abakafiruuni naye omusiraamu mbu omusiraamu notandika okwerogoza mbuno bakuwadde obutwa gw'omusiraamu Allah gwe yawa ekyengera ky'okusiiba bakuwa batya obutwa nonno babwefe abakafiruuni ng'osobola okugamba omuntu ku mawuledi mbuno nasiibye kati ono n'amubuuza muli namugaa leka naawe basiba omwezi gumulamanza n'agamba wagwe tobimanyi balinayo mande n'olwokuna onamugamba nti edduwa bayinza ogiteeka olwo n'agamba waliwo n'eza wakati onamugamba n'agamba ati waliwo n'ensiba ya Dawudi oyo no tamala emirundi n'agamba musiraamu nonno fe abakafiruuna kale naye gwe omusiraamu asobola n'okugamba ku mukolo nti nasiibye ne olw'okwagala okulya kwagala kulya kati ezo edduwa Mungu yazingidde awo era tezikyaliyo nnyo abantu baziridde batidde piraawo n'empombo empombo yenyerekete eti byerimu tojja bisobola awo kati ono covid okwatakwata abawala mu ngalo wabula waliwo omuniga oli yaŋŋambe n'aŋŋamba asiika neddaleka naawe okubanywegera yaŋŋambye nze nja bakwatamu ne mugamba nti covid n'agamba Allah yalwaza yadde kati oyo omuniga eyo si imaani ago majinni owulira bwakola haramu gagamba muno Allah yatta ne bakityo bagambye bitibwa nabbi salama agambye bwe kibanga nabbi atugambye kudduka wa bigenge kiri kityo wa ssenyiga kuba wadde ono ssenyiga wafuwa bulijjo ekisembayo nabbi Muhammad yagamba la yuridu mumridun ala musihin yagaana omuntu omulwadde bw'oba olina musenyiga musiraamu okkirizibwa okusaalira mu dduuka lyo totujjaamu nabbi agaanye olaba eno hadithi etugambye tukudduke kitegeeza tetusobola kudduka tukufulumya bufulumya genda kitegerekesa ekyo bw'oba olinamu embeera yonna yonna tojja nabbi salama agaanye totabika mulwadde na balamu totabika hadithi eri musilimu tusaba Allah jalla jalaaluhu atwongere amaanyi agakola emirimu emirungi ekisembayo kino kyo bannaye buli musiraamu kino akitwale nga kikulu buli musiraamu wooli buli wooba ogolokose ekiro nkwegayiridde lillah nga nkujjukiza teeka eggwanga lyo mu dduwa teeka eggwanga lyo mu dduwa tusaba Allah jalla jalaaluhu kyonna kyaleeta akireete mu mbeera esinga okuba ennungi Allahumma kubanga kyonna kyekiri tetugenda kusobola tuli banafu buli wogera bwoti ayi Allah ya rabbal alamin ya rabbal alamin nze nabagamba siri munnabyabufuzi era sironda wabula ng'omuntu waliwo akakujjamu mutima ng'omuntu era ofunamu embeera naye bamwagaza muli mu mutima kabaamu ng'omuntu naye n'okamira n'ogamba waaye ndiseeka kati buli wooba ya rabbal alamin kubanga Allah jalla jalaaluhu yamanya ekigenda okubaawo mu maaso teri akimanyi
tusaba Allah jalla jalaaluhu aleme tugezesa na mbeera yonna egendo kosa obusiraamu bwaffe. Allahumma era tusaba Allah jalla jalaaluhu aleme tugezesa na mbeera yonna egendo kosa obulamu bwaffe. Allahumma kyonna Allah jalla jalaaluhu kyagenda okuleeta tumusaba akireete mu mbeera esinga okuba ennungi. Allahumma mu lulimi lw'osinga okutegeera toyogera Luwarabu. Saba Allah jalla jalaaluhu mu lulimi lw'osinga okutegeera gwe. Tolinda Faruku, tolinda Mufti, gwe duwazo zaanukulwa gwe. Gwe yeerabanga ebintu ebiri awo gwe tugamba gwe omuvubuka. Fukamira ogambe ayi Allah tusaasire, Allahumma sarri, Allahumma sallim, Allahumma yassir. Ayi Allah tusaasire. Olaba waliwo tabi'i omu nga maliriza Ibrahim Adhem. Olunaku lumu yalinnya eryato. Bw'alirinnya eryato lyatabuka. Chovola Imam Bukhari yaleeta ekyo kyafayo bakyogera nnyo yali tabi. Eryato bwe litabuka yali yebise bwate essuuka nga yeebase nga bw'onobeera mu bbaasi bw'onobeera mu mmeeri. Eryato bwe litabuka ennyanja ng'efuukusa abantu ne batandika okukwata ebintu byabwe. Eyo nkola y'abalunnyanja. Abalunnyanja bwe mituka ebintu ku lyato oba ku mmeeri buli omu atula ku bya munne tokkirizibwa kutula ku bibyo. Faruku waba ayinamu pikipiki nze ntula ku zize. Faruku ye nkola y'abaki. So that senga eryato litabuka obuzito nga bususse bino ebyalumala okasuka bukasi naye bw'otula ku boda yange kati eyo enkola y'abalunnyanja. Kati baabikasukanga mu mazzi ng'eryato litabuse abantu ng'ono agalamidde bw'ati yali musajja mumanyi nga te musajja mulongoofu agalamidde bw'ati yebasi abantu bonna balaajana ne bakasuka ebintu byonna omu n'agamba munne omusajja oyo talaba kigenda mu maaso ng'eryato birigira bwe riti bwe baleekaana ebintu byonna nga biweddewo namugamba mukooneko ne bamukoonako bwe bati n'agira bw'ati nessuuka agenda okulaba nga kitokota abantu bale yayogera ebigambo ebi nga tavudde waali yagamba Allahumma yatula bw'ati ku ggulu n'agamba Allahumma qad araitana qudratak ayi Allah otulaze ku buyinza bwo nti otusobola kino kyotulazeeko tukola ki fa arina rahmataka tukusaba otulagate ku kisaakyo. Ebyo ebigambo kasita yabyogera ennyanja n'eterera eryato niterera nga tavudde waali. Allahumma qad araitana qudratak fa arina rahmataka. Ekikulu nniya tusaba Allah jalla jalaaluhu ateeke obutebenkevu mu ggwanga lyaffe. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin birahmatika ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman.